I was with my wife because I married early. Nga tuli banda ekimotoka ky'amagye ne kiyimirira, so they wanted to take my wife. Nebwamba no, that is not possible man. So nezija musirikale nemukwata n'emmundu zaabwe nemukwata mugamba leave my wife alone. Tolina gyemutwala. Omusajja yaga nti nno tuli bayekera. So fortunately, that was fortunate and unfortunately. Waliwo chairman wa UPC at that time. That was during rebellion period. Gyetwogeddeko nga Museveni tannaba kujja wano. So the man comes in, nagamba what is happening. Namugamba nti onasika mukazi wange. Nambuuza gwe gwani nti nze gundi obeera ludda wa? Wazibuka ludda wo kujja wano. Namugamba nava Masaka. Nagamba nawe oli muyekera. Nankwata ne mukyala wange naye nantwala ku police station and we stayed there for 1, 2, 3 days. Netuvaayo nga tebalina kyebatukozeeko. Naye yagamba agenda kukomawo batulizing teyakomawo. So ultimately the officer in charge nasalawo natulizing. So some of those things happened.